n'abatulaba olaba omutaka omuzukulu w'ensonga osika muti byali wano naye akuubidde kajjaamu onyosika nkutumiddeko nnyo abawuliriza mwenna mbalamusaako olunaku lwaleero nembeebaza okubeerangako buli lwa mukaaga okumanya ebifudde mu ggwanga ate n'okugoberera ensonga sebo nange era nyongera okuyozaayoza mukama wange His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Muhaburwa okuba nti mu butongole ekisanja kyatandise ate era n'atongera otukubiriza nga bwe mbakubiriza buli kaseera wano okukola era kino ekisanja twakirangiridde kisanja no sleep naye mukama waffe President Joe twabadde kololo yatugambye nti si kisanja no sleep wabula kisanja no more sleep teri kwebakirako ddala yadde okubongootamu n'akamu teri kukongola teri kugayaala ensonga zonna naye enkola eya president ogimanyi president agenda okwogera ebyo no more sleep wedejjawo kwewayo Charles Kimba kola tekutta yepe bamutegedde fabekana okuli kati osasiddeko abafunye ebizibu ebyenjawulo nange nafunyemu obuzibuzibu kati wambulidde era n'abantu abalala manyi kati ffe ngeri gye tuli bakulembeze mu kibuga wano abantu bajja nga bafunye ensonga ez'enjawulo nebakusaba oluusi obayambako kati ate oluusi nekigwa ku ggwe emabegako waliwo kampuni emu eyigiriza abantu okuvuga emmotoka n'okubafunira driving permit bagiyita Harusi Driving School yaggalawo mu kibuga Masaka naye nga yaliko ebbi abantu record abantu bangi basasula sente zaabwe bagenda okuddayo nga ofiisi eggaddewo kati ennaku ezo waliwo abantu ababaddewokko nga baggulawokko nga sirise bwe bagenda kati jjo abantu bwe beekuŋŋaanyiza ne bajja okubanja sente zaabwe abantu abo ne bagendera ddala ne babomba mu bantu ababbiddwa mulimu ne mukyala wange nagenda ne musasula $50,000 okuyiga emmotoka ng'alina okuweebwako ne driving permit nga tukanyiza $800 ngenda nensasula $5,000 kampani yabuze mu kibuga Masaka tekyaliwo so nenjagala okugumya abantu bonna ababbibwa ffe Masaka tebatubba kaba kaseera buseera naye ensonga zonna zenkutteko wano mu kibuga Masaka teri abba bantu n'agenda ne ssente ekyo haramu aramayini so nensinziira olwaleero ku radio wano okukubira owekitiibwa meya waffe Honorable Namanja Florence abalonzi bo babbiddwa era ne RCC sebo mukama wange Wasaki mmande ngera mu office yo ku nsonga eyo ne president waffe atutwala abasuubuzi Masaka City Traders Association abasuubuzi babbiddwa mu kibuga muno naawe tujja n'owekitiibwa Pokino abantu bano babadde bakuba nnyo obulango nga bakampinga mu ssaza mu mbuga y'essaza awo Harusi Driving School so tusaba owekitiibwa Pokino naawe ojja tuyambako mu nsonga eyo tetugenda genda mu kooti yadde ku poliisi tugenda kukozesa kooti y'abantu okulaba nga tufuna obwenkanya n'abantu okufuna sente zaabwe so tusaba kampuni yeetereze Harusi Driving School mwetereze bannamasaka si basanyufu sente zaabwe bazisasula n'obujulizi babuyina ate ne mugenda nga temubawadde saavisi ne sente zaabwe nga temuzibaddiza nenjagala okukubiriza abavubuka okukola ennyo ekyo buli wembeera nkyogerako ate n'okutegeeza bannayuganda nti ekisanja nga bwe kyatandise omuntu oba wamuwa akalulu oba tewamuwa eyawangula ye mubakawo ye ssentebewo ye kansalawo tutambule tuweereze wansi w'obukulembeze wa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni era nange neneebaza sebo office president yagituddiza mukama wange Ellen Seku yakyali commissioner yatutwala department ya NSPC ya State House ffe tuli bakozi era tweyamu okukola obulungi emirimu nga bwe girina okukolebwa n'okulaba nti ekisanja kitambula bulungi nga ne mukama waffe president ate n'ekijja bw'anaaba akomyewo tumwongera akalulu bw'anaaba akooye ate atuwe omwana naye atutwalemu ffe tuli bagumu wetuli tujja kukola okuteebalira okulaba nti gavumenti esigala nga nywevu era obukulembeze nga butambula bulungi nga bulina okutambula mwebali nnyo mwebalire ddala etuyanza nnyo mugere ensonga naye oluusi abantu abamu ne bazitegeera era ne bazikwata ne bazijjukiranga ate abalala oluusi ne batazijjukira
Uganda yakyuka obwa minisita ng'ogyeko waliwo kye tuyita personality ng'omuntu nga yasazeewo nagamba kankolera abantu bakankole bwenti obwa minisita bwafuuka kantu kannaasi wa mukange bakuba obwa minisita baba bawadde gwe ng'omuntu kubanga nze sisuubirayo minisita yali badde agwa mu kalulu singa obwa minisita bukolera ebitundu sisuubirayo minisita yali badde agwa mu kalulu baminisita bawummulanga buwummuzi nga toyinza kuvuganya na minisita n'omusuula mu kalulu kuki kubanga yakolanga ebyo minisita byalina okukola ngaera tusanyuka nti omwana waffe Sempijja omwana waffe Gerard Sendawula omwana waffe Maria Mutagamba omwana waffe kuteesa ng'obwa minisita bw'obufuna obwo ekitundu kye kiba kifunye naye munnange ebiseera bino ebintu ne bijja ne bikyuka abafuna obwa minisita abeekolako bokka nga bo ojja kusanga kankyogereko okuba kati tetukyalina mbiranye wakati wa Honorable Kasolo nange twakwatagana tajja kifuna mu mbeera mbi n'osanga minisita wa microfinance nga mu constituency ye teziwera mu 5 minisita owa microfinance ne wosanga nga mu constituency ye teziwera mu 5 microfinance n'osanga minisita ow'ebyenjigiriza ng'amasomero agasinga okuweera obubi gali mu district mwava n'osanga minisita tugeze nga ow'amazzi si bwe kiri e Kalungu ng'ate abantu be bakaaba ku nsonga z'amazzi n'osanga minisita w'ebyobulamu nga bw'otuuka mu health centers ziri mu district ye zikaabya amaziga baminisita tebakyakola president aba akuwadde hand out of n'akafo mwoliira yes that's the truth ekyokubiri reality eri nti obuyinza bwonna buli mu mikono gya pulezidenti minisita w'ettaka nja kwekyokulabirako ebiseera ebyo Honorable Nantaba nga bamuyita ku nsonga z'ettaka n'akwata essimu n'akubira pulezidenti ti mukama wange pulezidenti ensonga bweti ne bweti ne bweti buli nsonga gy'oleeteebwa minisita akugamba nja kugamba pulezidenti kitegeeza tulina buki tulina buyinza because singa obulina walibadde oakitinga naye kitegeeza olina okujja eno n'oyisaamuko ekivulo naye obuyinza bwonna ne buba nga buddawa omuzeeyi wa pulezidenti kati baminisita abasinga baminisita batono nnyo abalina obuyinza wano mu Uganda ng'asalawo nga teyeebuuzizza n'akozesa ekifo kye n'aba nga asobola okusalawo ku nsonga ekyokubiri kino nkinenya nnyo pulezidenti ebiseera bingi twekubera nti pulezidenti waffe omulungi His Excellency Yoweri Kaguta Museveni alonda baminisita abatalina bumanyirivu na bukugu mu nsonga z'abalonzeeko n'olonda minisita nga wa senior ya 6 n'omuteeka mu finance for example n'olonda minisita nga yasoma kubajja yasoma senior 4 n'agenda ku vocational n'afunayo certificate ye mu kubajja n'afuna equivalent ya senior 6 neyesimbawo ku babaka ba parliament n'abuwangula n'omuwa obwa minisita talina magezi gasobola kuddukanya ministry yasoma kubajja ojja kwekwasa ogambe nti waliyo PS omanyi permanent secretary ye mutesiteesi omutuufu onaasobola okusoma ebiwandiiko bino ministerial policy statements n'azitegeera nedda nina baminisita benasekeredde ng'ekyamazima ebifo bye babawadde n'ensi mwe bagenda okukolera nga minisita tasobola kukola statement za luzungu 6 bamusindise mu America agenda kwogera ki era abazungu agenda kubannyonnyola ki bakitegeere nga tasobola kukonvinsinga lukiiko lwa kyalo mu luzungu kakati omutumye mu America akikirire Uganda atese ku nsonga ezesimba policies international relations so our president tumanenya era nsaba nnyo njala tusiime bano bamanye ebyamateeka constitution ya Uganda ebintu bingi ebyetaaga okutereezaamu kubanga constitution ya Uganda egamba nti minisita obukugu bwa minisita n'obuyigirize bwe bwenkanankana n'obukugu n'obuyigirize bw'omubaka wa parliament omuntu yenna alina sini ey'omukaaga akulifayinga okubeera minisita mu kuteeka lya Uganda twetaaga okukyusaamu minisita alibadde at least nga alina degree ekirala bwe baba mulonda baali mulonze ng'ali mu layini y'ebyo era nasanyusa nnyo bawaddeyo nalebo kulisi bali omunsi ekifo kya minisita w'ebyobulamu
alina PhD practices awo ali watuufu naye togenda kuleeta muntu yasoma siniya y'omukaaga nga yatungirira ntungirire omuwa minisita tagenda kubitegeera era PS ajja kukola bintu bye bayiseewo byonna bye baagala bamulipoti nenti onalebo kino nakino ekisanja kiggweko ng'obugombe buvuze sente afunye agende naye nga tagasizza ggwanga. So nze ŋŋamba era nva waggulu nga nkakasa bannayuganda nti baminisita tebakyalina buyinza era baminisita bwe bawa omuntu baba bawadde ng'omuntu nojja mu Greater Masaka nga tulina baminisita 6 ne tusigala nga bwe tuli. Kiki ekyandibadde kikolebwa obaolyawo bo bennyini bwe baba bakuwadde gwe ng'omuntu tanulula ku lubulu ekigere obeeko ebyenjawulo ebyesimba byokola ng'ojjako okukuuma akafo ko ng'omubaka wa paalamenti okukuuma obukuumi akafo ko ng'oddeyo mu paalamenti oli naye nga minisita kigaziwako wali badde otanula ku lubulu ekigere ate n'oba tomanyi weebuuze funa abakugu jjamu ku gurawundi baako byokola mu kitundu kyo nga bijja mu ministry eyo nga bijja ku kitundu kyo kiyambe kubanga nabagamba ebyobufuzi nga banaya byanfuna president okukukekajjulako akabajjo n'akuwa ministry kitegeeza awadde abantu bo bafune naye nobeera minisita wa agriculture emyaka 5 nova mu constituency nga temuli yadde embuzi yadde ente nga tozigaba ku mikolo gy'abawalabo nga banjula ebintu bwe bityo tetuyinza kubikkiriza mu Uganda ba era tuli banyiivu nnyo era president guno gwe mulundi gwe tugenda osembayo okumugamba nti mukama waffe tusaba olonde baminisita abalina obukugu ng'era bagwa newezo mulayini mwennyini mu bintu bye baasoma nga balinako obuki obukugu gende Kenya olabe ba PS be balonda ba CS kuba bo bayita ba cabinet secretaries balonda cream nga pakati mukama wange Ruto yatandise kyonoona mati yakirese nnyo ebyobufuzi yatandise okugaba okwenyweza asobola okuwangula byabyobufuzi naye njagala otunulire cabinet ya Uhuru Kenyatta ya 2013 professionalism minister w'ebyenjigiriza PhD abaddeko mu masomero agategeera ow'ebyenfuna PhD masters ne bakola eggwanga bagenze mu devolution Kenya eddukira ku speed ya yiyiri kubanga abakugu baweebwa obudde n'omwanya okuweereza bannakenya kati ffe wano tugaba political handouts ne twongera ku muwendo gw'abaminisita ne tunaanuula bastate minister ne tunaanuula presidential advisor ne tunaanuula naye nga tubawa buwi ssente tebalina kye bakola. Luli batugamba nti president okuwa oba minisita abako n'emiti mwayita tuli beebuuza ku bakulembeze ab'ennono banaddiini n'abantu abakulu mu bitundu naye nga ku mulundi gukiraga sikyakola anti kisobola okubaawo kati njaku ekyokulabirako ekisanja ekiwedde Honorable Ssempijja okufuna obwa minisita mwalimu omukono gwa Bishop Juma yasaaba naye n'agamba tusaabako ekitiibwa president era president n'awulira naye ekibi waliwo kye tuyita wrong allocation ne bakuteeka ewantu ewakyamu walukaga kye yagamba nti osanga omuntu yasoma kuweereza ku leediyo ali mu kitaka ali ku bbuca bwe tuba tusabye nti Masaka tusaba ekitiibwa president atuweerewo nammeera obwa minisita bamuteeke waasobola okukolera waajja tusaba Honorable Kasolo bamuwa minisita bamuteeke waajja wasobola okukola ki okuweerereza tujja kutuuka ekiseera nga ne baminisita tetubanenya because bamuteeka mu kifo kikyamu then njagala twogere ne ku nsonga ya abaagaaniddwa okubeera baminisita nalabyeko mukwano gwange Honorable Muganga nga baaganye okumuyisa okubeera minisita era nekino kanti stating categorically singa president akuwa minisita ne baga akakiiko akasunsula ne kagaana okukuyisa president aba takuwadde ne seya president wa Uganda Fountain of Honor bwakuwa obwa minisita n'akuteeka ku lisiti ye abasunsula ne bakujjako aba takuwadde era bagashumba be balimu simanya lwakuba Banyarwanda Honorable Aisha Ssekirindi Munyarwanda musherule muki alabika tulina Abanyarwanda mu kabineti bangi bonga babayisiza kamba weeko omanye abantu beerabira mangu
president yawaona leo Nantabo bwa minister ne bamugana yagamba sijja kuisa cabinet okutusa nga Nantabo mukakasiza tebamukakasa kati ona leo muganga ne timu yo mude wa president Museveni musabe ekifuwa bata na kigaba wabawo ebitateredde biterezebwe yagaba era yajja tewali muntu yenna ate n'akakiiko akakasusula kaali k'abanyarwanda bayitirivu lisiti njira baoneroka tushabye bani bangi abanyarwanda batulako olukiiko lwennyini tebalikiriza gamba nti munyarwanda munnaffe tumusuule bwe baba bakuwadde owa minisita n'otayitamu pulezidenti aba akugyeko oba aba ayina by'atereeza so kyekyo temugamba nti ate deputy speaker tayibwa atali anti waliwo ekizibu omwana oyinza okuzaala omwana ng'olina mujja nga muli ku mbibi nnene nnyo omwana n'amenyeka kakati omwana ayinza okuba nga munne yamusindise naye gwe nga tonategeera nti bamusindise nogamba nti mujja wange ampalana azaala bwala bukanze nazaala omulenzi era yamuloze n'agwa naye nga tomanyi oluusi muyizi munne yakoze ki yamusindise kati oba balina ensonga zaabwe ne deputy speaker oba ki eyakuganya okuyitawo ne president era bw'onooba weeterezezza n'ogendayo n'omulaba mu buntu nemwogerezeganya oba bawo akasobo oba nga waliwo abamuwadde information nti waliwo kino na kino biterezebwe kuba si yasoose tufunye baminisita bangi abatali bannayuganda ajja aweereze kubanga kyenekakasa obukugu abulina ensonga azimanyi mukugu mu bintu bingi public agibaddemu agiweereza bamuleke ayitewo naye agende ate aweereze ne ku banne beeyagala webale nnyo muganda wange